Democratic Party abagikirizamu emisala n'ekiro oyongerwa. Kasoganyabo temufaayo tugenda kuyimba ndeka tubeeko kye twogera nga sinnaako ganzika lugoye luno. Bafunayo members abali wano basebe ne banyabo ab'omunju muno amanya Nsebabire Maria Kabanda omuwanika wa Democratic Party mu Uganda n'ebweru waayo. Sinze nabagamba luli omufuya akafa ekiro nabagamba sinze ntwala DP naye nze nsaanidde okwogera ku mugenzi ono eri abali mu DP nga nasaana kuyimirira wano mu maaso g'abantu. Mukwano gwange munnabyabufuzi ensi kwetaategeera Munnakatemba kasinabaako ebigambo byenjogera munzikirize bakubagizeeko nti bannange nga kitalo nnyo ffe aba Democratic Party tufiiriddwa omuzira waffe. Njagala okwebaza Bannakatemba era abayimbi okutuyambako okukola omukolo guno. Ffe twandibadde tukwata mu mukolo guno ffekka naye njagala okubeebaza ennyo obale tukwasizaako okulaba nga omukolo guno gufaanana nga bwe guli bwe guti. Basaba ne banyabo omugenzi gwe tugenda okuziika Kato Lubwama abadde munna Democratic Party ddala atakyukakyuka. Ku Lwokuna olwawiki ewedde yamputa adda nfuta kasiisi nagamba siisi genda okukulabako jangu namugamba ngenda ku Canadian Embassy ku Lwokuna yampira lwakusatu nemugamba nja kukulaba bwe nava ku Embassy nenzija munoonyi nemulaba ku popopo nemugamba badde ogamba ki timbadde tudde okukulabako nanga nti naye omanyi nga DP twakisigalamu babiri nemugamba olimba tulina abantu bangi nnyo nnyo nnyo. DP abadde ajagala ate ng'ayogera mazima. DP agikoleredde kyoba olaba nnakunze era nja kwebaza ba Democratic Party abali wano okuba nti mubaddewo wano era mbasaba okubeera aba DP netukuwa kino ekitiibwa netubeerawo tusobola ennaku zino zonna kabonero akalaga obuzira. Nolwekyo tugenda okuteeka olugere olw'obuzira ku munnaffe muna Democratic Party. Naye nga sinabyako olugoye luno njagala kubasaba omuntu omu yaŋŋamba nti olaba ekintu abayindi kye bayingiddemu nga bizinesi abayindi mwebali naawe yingira. Ye aba-Uganda babaki abatalaba nti abayindi kati bali muki mu firimu bali mu kuzannya firimu. Abayindi bali mu kuzannya firimu kati bebamu kati banatera okulyawo Abanigeria otulaba abayimbi baffe nga bataddemu amaanyi bannaye tubawagire. Nasabye dda Bannakatemba nga mbasaba nti omuzannyo Kato ku Lwokuna bwe namusanga yali ayambadde ekkanzu atemakoti ataddeko akamuli wano nemubuuza ngu ate mugenda kwanjula nanga nedda tugenda tulina omuzannyo gwe tuzannya tugenda kulaba nti tugumaliriza. Nsaba Bannakatemba naffe tujja kubawagira omuzannyo gwe gwabadde azannya mu bulambike bulungi bakyagayagala njajja kituukiriza. Kuno okusaba abakungu ba gavumenti abasinga tebaliiwo naye mmanyi obubaka bujja batuusa. Basebo ne bannyamu nze bwe nalabanga ekimu ekisinga okutawaanya Uganda nga mpulira ba Kato Lubwama ba Abekibina babeera ku TV ku radio
nga bakabira batwala abantu nakuto n'abalala bagendere babajjanjaba emitima. Bwe nagenda mu Germany nalekayo ebintu byange byonna ebyokusitula nenja nga nsudde ekyuma ekiyambako okulongoosa emitima. Nenkwata ekyuma ekyo nenkiwa Mulago wali. Bannamasaka ne baŋŋamba okwata oti ekyuma kyaffe wanva kyekiteeka Masaka n'okiteeka Mulago. Era okulongoosa emitima kati batandikira ku kyuma ekyo Katikkiro kyakwata n'akikwasa Mulago. Njagala kuba mulanga ekyo ekyuma tekimala balongoosa obuntuntu obutonotono. Naye wano gavumenti erina obusobozi obusobola okugula ebyuma ebijjanjaba emitima wano Mulago. Institute bakiteekawo institute ya mutima, eddwaliro ly'emitima naye temuli byuma. Era abantu bakyagenda e India obuwumbi n'obuwumbi. Ekirungi nakyo kirungi nabo kibakuttemu. Nabo basirika busirisi. Nabo basirika busirisi. Ogenda nti yasirikidde ku nnyonyi. Ogenda kusirika atwagala. Nabo Katonda abateekamu omutima ogw'okulwera bannayuganda. Obusobozi obugula ebyuma ebiyamba ku mitima ebirongoosa emitima tubirina. Akati nga tumaliriza era tunabyogera ekiro njagala tuteeke olugoye ku muzira waffe. Omwana abadde anjukiza nti yogera amabuga tubawadde obukadde 5. Twakawo obukadde 5 obwo buli official. Nze okuba wonna gyonna buli kiro nywesa abantu ne katugenda kunywa ekiro. Kubanga Kato yali ayagala amasira kiri okwetwajja buli kiro tunywa ezo sizibala naye ffe nga bademocratic officially twaddeyo obukadde 5. Naye tukyawaayo kubanga nze ku Sande nzikirira mu kyalo. Abo mukyalo nokuleka nga abasanyufu erina obagamba nti bagamba mulina okulya n'okunywa n'okuzina gye tugenda. Nze nyingirawo nkya national theatre temugenda kundaba mala okutereezaawo mu kyalo bamanye nti Kato abadde wa Democratic Party. ODP hata leo hata kesho kila siku ODP hata leo. Kikonde